ensonga omukyala kosobola olabikibwa bulungi gendako mu sauna gendako mu steam genda bakuscrubbingeko skin yene genda nebeera rough banenga n'omuntu newakukwatako wena olina okubeera ng'olayikanga ka baby as a woman tera nnyo n'abantu okola ku Facebook yange ngamba hafi weesiiga bizigo ki siina nze nno na bizigo bye neesiiga nze gwolaba wano ndi kikaddugala kyabwe but I make sure nkola scrub nkola ku ngendako mu sauna ngendako mu steam skin yeno powers zino ne zita nyambala makeup buli lunaku okitegeera so boba go omuntu wa makeup olia skin scrubbing ko dust ya Kampala nyingi olabikeko bulungi genda ku platinum wellness pebe nabajja bikola ko bulungi nnyo nyini ddala ne services endala ze bakola osobola bakubirako ku 0778 24 platinum ejja kuba nga bakufaako bulungi nnyo nyini ddala sangala Lukuli Road ngoyambuka okukikuba ekidda ebuziga then Fabulous Women Hypermarket semaduka gaggadde nene ekola wholesale bakola retail bayina ebintu okuva manga ag'enjawulo bakugamba kyawo ekisinga obulungi balina zi screens balina zi TV buli kimu kyolowoozaako Fabulous Women Hypermarket bakirina basange ku Namembe Road opposite Park Nkadde then joint need lyo ddagala olimira nga ebinyingo zikulumaaluma enyingo we wantu ewakusinkanira amagumba mulina okubeera mu field ya amagumba gano ne gata meeting kwagoye ganyine we ga meeting ne gatandika okwekalabula gaba gajja kuluma wabeera nabagamba mujja kwata omuliro balowooza nti nsudia so genda mu pharmacy ekuli okumpi obagamba yetaga joint need ajja kuba akomyawo obusomyo mpola mpola mu mubiri go oterera obeere bulungi kale Case Production calculated the summer cheyo first sama cheyo fest egenda kubeera ku katikati ng'ennaku z'omwezi ziri meka ennaku z'omwezi zigenda kubeera 16 Desemba jangu onyumirwe ebyana ebiva ebisama jangu onyumirwe emmotoka eziriko n'abayimbi abaliko essaawa zino ndabeko ku B2C ndabeko ku Gravity omutujju ndabyeko ku MC Mariachi n'abayimbi okuva ebweru w'eggwanga kale banaavaawo bagenda kubeera ku Laston Gardens Masaka zigenda kubeera nga 31 Desemba kale wano nga 16 Desemba okunyira jigenda bere emitwalo ebiri VIP jigenda kubeera emitwalo 10 then ku last VIP jijja kubeera emitwalo 2 tebijja ya bukadde busatu za Laston Gardens sizira ba wanendeza kujja bo mutwalo gumu kale sama kyeyo tugene bati tuberinga tuwagira ne banna Uganda abasazeeko kyali wango ene nisimya Maxwell nga sijaba kyali wango bamita Maxwell yampadde suit yeno okuva mu Friends of God's Garments. Okay. Boyagala okulabikako obulungi bwete. Nayambadde suit eno kuzaamu abaana ab'obuwala amaanyi. Titogwamu subirwa kuba bba otayambala suit. Suit lugoye bugoye. N'ofuna olubuto omusajja kuba yayina suit. Njagala kuzaamu subi banyazaala abali eyo. Otandise okuyisaamu bamuyita batya omukoddo amaaso kubanga ayambala bubi. Suit lugoye bugoye. Nze atera okwambala ebigoye kati ntuuse nnyo mbunze wanze owakabya asingayo nyenkyanga nakuda munyambala ebigoye so suuti lugoye bugoye ebigoye genda bidamu encha ngenda bidamu njagala buli nyambala ku lugoye mwekange kasusa okuzambala buli lunaku kale tulutandike Carol Nantongo ng'ava mu Uganda promoter nga amuyise